Emboozi eyo tujja kuba twongera okugirambulula mu mawulire gaffe agaddako agataliko nfufu ku ssaawa 4 ne Urban TV ku ssaawa 3 The News. Bwe twongerayo ababaka ba Parliament beewunyiza gavumenti eno okulekawo ebitongole ebigundiivu ebimanyiddwa ebiwola ensimbi n'eddukira ewa MMANELENDA okugiwola trillioni 2 okuwanirira ekitundu ekyokubiri ekisigaddeyo eky'embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno gwennyini gwe tulimu. Okwogera bino nno abakungu bano babadde balabiseeko mu kakiiko ka Parliament olunaku olwaleero. Ababaka ba Parliament abatula ku kakiiko akalondoola ebyenfuna by'eggwanga beewuunyiza gavumenti okulekawo ebitongole ne banka engundiivu ebiwola ensimbi n'eddukira mu BMMANELENDA. Ababaka basinzidde mu nsisinkano ne Minisita omubeezi ow'ebyensimbi Henry Musasizi bw'abadde abasisinkanye okunnyonnyola ku nsimbi trillioni 2 nga buno bwe bukadde 5 eza euro gavumenti zeeyagala okwewola okuva mu kitongole ki Amorong Capital Limited okuwanirira embalirira y'omwaka gw'ebyensimbi 2022 Mr. Chair and colleagues, the purpose of this brief is seek authorization of Parliament borrow up to euros 500 million from Amarok Capital Limited, Sovereign Infrastructure Group and other financial institutions to finance the government of Uganda budget. Ensimbi zino trillioni 2 zigenda kuziba eddibu ly'ensimbi gavumenti zeetagenda kusobola kukuŋŋaanya okuva mu misolo obuwumbi 5 n'ensimbi trillioni 1 gavumenti yali yeeteeseteese okwewola mu banki ya Standard Chartered ne banki endala wabula ne batasobola kuzifuna olw'obukwakulizo obuwolerwako obwakyuse. I beg to lay on the table an annex showing the analysis of euro 500 million financing proposals received by government to finance the budget. James Jimmy Akeno omubaka w'ekibugalira ne Alana Tugonza bagambye nti ekitongole kya Amorong Capital Limited kya BMMANELENDA okuva mu ggwanga lya Kenya nga babuusabuusa nti kirina obusobozi okuwola gavumenti ensimbi ezoogerwako. So you're dealing with a company which is lending to private companies and we're going there as Uganda to support our budget, a national budget, to a company which's experience is loaning to private companies to the extent of $10 to $100 million. So kyetuba tugamba no tetusobola kubeera nga tutuse ku lulengo olugamba kati tetusobola kufuna atuwola nga gavumenti tekiriiyo kujjako nga waliwo omuntu alina ebigendererwa ebibye bamanyi bulungi amateeka g'okwewola naye nojja nga tuwaliwo n'agreement nojja nga totugambye onaamala ogumwamutuukako omutya yasinga atya banne biki byasinza banne so ebyo tutakiriza. Minisita Musasizi agambye nti gavumenti okwesonyiwa okwewola mu Standard Chartered egenda kutaasa trillioni namba n'obuwumbi 9.99 z'ebadde egenda okusasula magoba. There is therefore need to proceed with the procuring this funding since raising these funds from the external market would save government more than Uganda shillings 1,977.48 billion. Amyuka Ssentebe w'akakiiko kano era omubaka w'e-Buvuma Robert Megadde agambye nti gavumenti esaanye ekendeze ku nsaasaanya yaayo okwewala okutuuka mu mbeera bw'eti. We are not approving the loan, but we are reacting to what has been presented before us. Obed Lutale ne Rachel Nakasi be bakusakidde eggulire lino.